Yeah, welcome to Shuaman TV. Of course, size wano na kubaako kyembagamba okujjako nzize bategeezanga bwe nali nabakakasa nti ngenda kujjayo empapula z'obukulembeze bw'eggwanga era ngendyeko kubanga abasajja bakatolugwama bajja ne balyako what of me era nga bwondaba wano nnyumye bulungi mu ngoye ez'obwa pulezidenti era nga bwondaba baazinseera nga toyiyo ya bbeeyi nagijja Jamaica yini zino ziraba nazigula ssente empitirivu kofiira yino nagijja Canada so ebintu bino mbitaddemu ssente nga njagala nzije maaso gammwe mbalage nga toyiyo ngambye nagijja Jamaica nagijja Jamaica yini zizino Bafaransa bebanguza kepu zizino nzijja Canada so kino ekijyowoowo nakijja Bungereza so netaddemu ssente ng'omukulembeze w'eggwanga yenna ayagala okubaako ayagala okulyamu naye so njagala tutongoze manifesto yange olwaleero mugitegeere baganda bange njagala okukola ku bino ensonga nga nnya zendaba ezitawaanya eggwanga njagala nkyuse capital city Kampala omunyigo mungi akavuyo kanyi njagala capital city edde Nakaseke tujijje Kampala edde Nakaseke lwa nsonga nti Nakaseke tewali nnyo populated bulungi so mbale njagala main capital city ya Uganda efuuke Nakaseke bino tujja tuleekana nga tuwoza Kampala biki simanya ate akati twagala tugikyuse ebirenga baga nti main capital city Nakaseke then yatongoza mulondo nsizudde nti bannayuganda abasinga omulondo ogwo bagulya naye nga bagutya okiwulira bulungi abasinga obungi bagutya ate batya okwogera amazima nti omulondo bakola ki bagwagala so ngenda tongoza omulondo ogwo buli muntu abeerenga asobola okufunayo wakiri obutya obwobu bubiri pa family nga n'omwana omuteeyi akazaalibwa akimanyi nti omulondo gulirigo then yalatongoza Kakoola tukwachenga tukwacha publicly nga tetukyatya mbu ate MP ate gundi nga tutya njala ntongoza Kakoola nga tukwacha publicly ngemyufu zo otambula nazo mu mmotoka n'Akakoola ko nga teri akubuuza bibuuzo bannayuganda beeyagale so mumpendyeko nsobola okubeera nga ntongoza njagala ntongoze nga bwogamba nti kati enjaga nga tuyinywera ku State Square wennyini ku State Square ngera bakusanga wali ng'okubya paafu yo ku State Square ng'ekikka ofumulanga bw'oyagala abaana badde baagala kunywa njaga nga tubatwalira ku mpingu tuti tugende tubagabire eyaabwe ku lanchi ku 8 ku 10 tuzigaba so njagala mumpendyeko mpapula ngenda kuzijjayo abaana babagadde okumpa akalulu baganda bange ngenda kugira kabonero ka Mmindi bw'olaba Mmindi ng'omanya nti ayo Shuaman Segawa bw'olaba akabonero Mmindi ng'omanya nti ayo Shuaman Segawa so empapula ezo njagala kuzijjayo nakwanika tena kuzina erinnyo linnuma singa si linnyo naalibadde nazijjayo dda naye kanzijjeyo empapula njagala slogani yaffe ebeere Shuaman Segawa for president tugobe abalogo mu ggwanga akabonero Mmindi okiwulira bulungi so bannayuganda mwetegeke buli lwolaba akabonero Mmindi ng'omanya tugobe abalogo mu ggwanga tikinga butikinza akabonero Mmindi tambuza slogan Shuaman Segawa for president tugobe abalogo mu ggwanga akabonero Mmindi